Ku lunaku olwa Valentine, Dr. Jose Chameleone yavuddeyo n'ayirizinga vidiyo yaabwe ne Pallaso omutima gugwo. Dr. Jose Chameleone buli w'omulaba nga yeegasse ne Pallaso, abayimbi bo bali bagambe beeraliikirirenga nnyo. Katungulu mbeera nkusezeko omutima gugwo, oluyimba luno Pallaso ne Chameleone baalute emabegakaawo. Wenjogerera vidiyo bagitadde omutima gugwo. Bro, vidiyo nkambwe. Ate mukimanyi Pallaso ne Chameleone buli we beegatta eba bomu. Mujjukire ennyimba ngazi hana eyo yali topu. Mujjukire ennyimba bega tulye, era Pallaso ne Chameleone ennyimba nnyingi. Bino byabaki, bino byabanene, ennyimba muzirabye zonna zibadde zituukira ddala waggulu. Kati nno eno nayo bagisumuludde ku Valentine, Chameleone ne Pallaso sa Pallaso. Call him military, lingi Pallaso back at it again. Akumulile, military. Polingo katika programa. Naye muganda wange actually ku collabo ze bakoze munnange zibadde nga successful era nga bibadde biri mu kutambula, wabula nga ku side yemu Chameleone yavuddeyoko n'akakasa ekisweta kyabadde ayambadde Dr. Jose Chameleone. Actually ye logo eya radio ye eri munnange ate wali e Burundi nga bwogezako okulaba, wabula abadde ne show gy'abadde ali mu kakasa gy'agenda okubeerako mu katambi ako. Wale wanala nini? Wale wali kupanini? Yo, my friends in Juba, stand up, South Sudan. I'm going to be live there on the 28th of February, representing the queen of Afrobeats, Achui Ajing Deng. Achui Deng Ajing, live at the Century Park on the 28th of February. Be there or be nowhere, I'll be there. See you there. The queen of Afrobeats says so. Bang! Ye message no gy'abadde ayisaawo, wabula ng'ate ye Pallaso naye ali eno, wabula ng'ate mu maaso awo ngenda kubeera nga nkubuulyako ko King Saha avuddeyo muganda wange n'alaga obutali bumativu ku luguudo esayidi eno akatambi ka Pallaso kano. Pallaso naye yabadde munnangate mu makaage nga bw'ogezaako okulaba, naye muganda wange ekyabadde mu background lwabadde luyimba lwe olupya. Engoye zammwe tezintuuka. Nga bw'ogezaako munnange ate okulaba kabadde kakutte nnyo etabbu wali ku mukutu ogwa TikTok, wabula nga nkwongeddeyoko omuyimbi munnange ate King Saha naye yavuddeyo n'alaga obutali bumativu mu katambi kano. Nolwaluguudo baaluvaako baasimaasima binaawo ng'akalulu kasembedde abeeno batende walirwa omutima babawe, naye baaluvaako baalusulawo baterawo kano akakoona enkuba wetonya ate ko ne kafuuka ettabbu. God bless Nakawuka. Kakati nno omuyimbi munnange ate King Saha abadde ku luguudo ng'ali ku highway era nga bw'ogezaako okulaba, naye ng'ali mu kugamba nti oluguudo luno nti baalukolako munnange ate ne batalumaliriza, nga bw'ogezaako okulaba oluguudo lwabwe olw'e Nakawuka kabadde katwedinze nnyo munnange ate akatambi ako aka King Saha, wabula ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munnange ate ku Geminati Yugi. Ebisigadde byonna go just bitulekere kasita obeera ng'osubscribinze.